George Ndugwa ntudde ku ttaka ly'omukulu Settimba. Ekisinga okutusumbuwa twasasula ssente zaffe mukulu Kangave n'atugamba tuweeyo ku ssente asobole okugyayo ekyapa. Yali administrator asooka musajja mukulu mutabani w'omwami Mpanga Ephraim Settimba. Ne tudira ssente ne tuzimuwa namuwa menze namuwa $1.5 million. Kakati ne tulinda ajjayo ekyapa atutemyeko ekyapa kye kino kireese teyakikola. Kakati walwalidde n'akiwa batabani be. Kakati batabani be ffe nga tetumanyi tebatwebuuziza nako n'omuguzi teyatwebuuzako n'erosi teyajja kutugamba nti abanga ono agamba bwati ne bwati, wabula twalaba nga yaleeta musajja amutwanjulira mbu yatuguze ate ffe nga twegula dda twayo sente zaffe zajjayo ekyapa. Kale n'olwekyo y'ensonga enkulu etuliko. Manya nze kivumi kimu akibuuka awataali kutegeeragana ab'ettaka bajja ne bawuza ku kibanja kwembi bo ne bakola kibakola kibaagala naye bisigadde nabirekera mateeka gegabagalamu. Amannya ganze Joy Christine Kirabo ng'ali mutuuze ku ttaka lino ery'omugenzi Ibrahim Settimba. Omugenzi as for now nitukwatibwako ate Kangave mutabani we naye okutiisibwatiisibwa kw'amaanyi weyabbaye nti tetukyebaka ffe ng'abakakiiko yajjanga ng'etiisatiisa bakutwala kifuba nange nga bagala kunsalako nga ate waliwo n'ebijja bya tatange ne maama wange ne taata muto. Kabanda Nicholas nze ssentebe w'ab'ebibanja bano bonna be mulaba nga bwe muwulidde abantu bano we balaajana. Tulaajanira Minisita Judith Nabakooba, tulaajanira RDC Mr. Bayingana Mark Wamakinge Ssaabagabo. Taata tukusaba jangu oyingire mu nsonga zino, ekikwatako mu nsonga zino mujje muyinge mu nsonga z'abantu bano basobole okutereeza obusenze bwabwe ng'amateeka bwe galambika. Batwale no ne babambe omukadde n'amugamba agenda mu transfer nakusawa ya leero tukifuna. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.